nga we mulabye David Lutalo amaze n'addamu abaana ba Nuupu abazzemu batya mu kayimba bakayita batya details biki byayogedde mu kayimba byonna mbikuletedde mu summary yaayo mu maaso awo nga bwe nkola fano kwanda boy UG ka video mbadde nsaba okampere ka like kabinga kasotambula katuukeri omuntu yenna eyandiyagadde kumanya ku information eno naddala abaana ba Nuupu badde bamanyi David Lutalo asaaga naye kyabakoze osana byewulirirako nga towulidde munno ng'abyogera oluyimba osana luwulirako era ngenda kuba ndibapulengera mu maaso awo Haji Miti akujjukiza gowe naine ebizibu namba eryawe sembe 15 mu inboxing ajja kuba kulombeddwa ebizibu bire nga biterera era nga nkujjukiza gowenna nga olina business yo oyagala tukulangire namba yaffe 0751 87151 WhatsApp to inboxing tujja kuba tukulangira business yo omuwendo ddala omutono kale katuyongere n'amawulire gaffe agaliro kale nga tetunagagendamu amawulire agalina kugali ntino omwana omulenzi Wonder Boy ndoza mwena mbadde mulaba nga akola interview wamu ne Mukunja Love Mercy yamusibisiza yagambye ntino oyo mwana yali naye oyo mwana mbi yali ne Mukunja olunaku lwe bagenda okuba Love Mercy naye nga mazima gali nti omulenzi teyaliwo era yakola ne video olunaku lwennyini essaawa zennyini Mukunja we yali yakamala okuva ewuwe oyo mulenzi yakubira Love Mercy esimu nga mubuuza kiki ekyatuuseewo era nga story ya Love Mercy yagikwata n'agiposting era abantu ne bawulira ne bamufiringirako sorry oba ne bamufiringirako sympathy eri Love Mercy naye nga Love Mercy nga mumanyi oba wayaze nazo zagatta yavuddeyo n'amusibisa omwana w'abendi atalina musango kale katuyongere n'amawulire gaffe agalero David Lutalo olunaku olwaliro saawa zibadde nnya emabega avuddeyo n'apostinga oluyimba baluyita babongote abaana ba Nuupu olunaku olwalero naku zino kirabika nasobola abasajja batuli bubi ali ne skin yagambye agenda kukola yakoze national babiki Fangoni Unity David Lutalo yabateredde akayimba kakuba mu kayimba ako ayogedde waliwo patu yagambye nti no mwe mwafuna temwagala ffe tufune muwulire mwe mwafuna ffe temwagala tufune kyategeeza ki bwe kutemeddeko nga ligagamba kino Bobi Wine yafuna dda n'azimba amaka biki ye David Lutalo tanaba kuzimba muleke amale ozimba naye yakole ki ayingire struggle that's what it means according to me buli omu asobola ne perspective ye enda kuba mbatera ka video namwe mukewuliddeko temugamba muno ba Wonder Boy yasala omugambo biki toza naku zineno trend eriwo yakubukira Bobi Wine era ekyo kintu si kirungi abayimbi mujja kuzanya by the way ndoza mwalabyeko yabadde Davido yabadde omwana mulenzi amanyikiddwa nga Guna mu America yayingira nga asupportinga Joe Biden byakola saawa zino mu America abafanizi bamunyigidde binensonga by the way is not about only Uganda nensi endala ati omuyimbi wabanga asupportinga side enyigirizibwa bintu biba bibi osegera that's why abayimbi abasinga n'abali ku international level ba Burna Boy bonna teba-involvinga mu politics yadde n'olunaku n'olumu njukira n'obulungi kino Burna Boy waliwo we yavumako president wa Nigeria tino talina kyasobola kukola kujjako kwebaka ndoza mwabira aba video naye byamuleetera obuzibu okisegeera abayimbi kale nze mbeera muyimbi kyenkola I know my lane kola kasaba baba kwa sente ogenda n'okuba bivulu tayingira politics Bobi Wine alikulwanirira abantu ba wansi nga wagamba abaana ba ghetto abaana batalina mirimu and mu Uganda mukimanyi bulungi population ya million 47 right now currently era obanga olabye 3 million Ugandan people obanga mbe 30% of Uganda's population yokka ye living above the poverty line kitegeeza ki poverty line buli nsi bagipimira poverty line yayo ne bagamba kino mu Uganda okusurvivinga wetaga nusu weziti mu America okusurvivinga wetaga sente weziti mu Canada okusurvivinga wetaga sente weziti kati mu Uganda batupima nga tuli ku $1.8 wozigasse mu Uganda ziberanga 15,000 kati abantu aba living under that poverty 15,000 bataweza 15,000 mu lunaku bali 70%. You imagine osegera bali 70%, tegeza only 30% are the Ugandans who benefit bafuna 15,000 n'okudda waggulu mu lunaku lumu.
gwe kola math yao kwata 30% divide by 100 times Uganda's population ya 47 million ojja kuba ofuna answer mu calculator yo mugamba muno nsale mugambo ninakuwa mbalekera ka video ka David Lutalo musoke mukawulire nekirala bambi mugezeko kusabira Hanzi bamusibye era ndoza ne banange love message atukoze si kirungi era tetuli basanyufu nekirala abana abanupu n'abalala nala mukunja badde kusaidia fefenna ng'alwanirira side zo nesinalaba nga mukuma live wandikumya live ebine ebintu nebivaawo mukunja nembeera nga mumujjayo kozi mukunja mukimanyi bulungi tino mumanyi side gyaliko temugamba muti mumanyi osegeera emikwano gye babeereddewo doza namulabako ne Allen Skin ku live nesinaba kulaba Allen Skin wavuddeyo n'agendayo oba okusupportinga omukunja ataseera bambi mugenda mumulabeko enchalulo osegeera leero lulwe enchalulo oba munfuna kale goena tena bakumpera ka video ka like madde sabo kampele ka like goena tena subscribing tube oberenga obegata ku mukutu gwaffe guno gwa Wonderboy UG Wonderboy sebo kalutalo kaluma kafuuyirira kalinganga mmese bwe kajja bwe katu provoking eno bwe koogera bi statement ebyekisiru bwe kaderi bwe ke defending bwe ke kaabya mboka kubye n'oluyimba mu bayimbi bako bye bakalwanyisa olwokuba kakubye lugogo ne kajijjuza oyagala kungamba nti cheche kivulu kyososo kuba ne kijjula lwaki bulijjo bayimbi bano tebakulwanyisa gwe watu provoking nze gwe wetabye mazina g'enkima kati olina okulwanagana n'emikira nze tewali wajja kuntiisa kunsirisa mbwa esirika tukaleke twagala tukakube tukatuuse wali eri babbebekulu we twabatuusa nga ne bwakola statement tekyamakinga sense waliwe twasaba Catherine kusaasira nga takyalina wadde statement gy'asobola kufulumya emakinga sense tulina bateekamu ekyo ekisero we tukaleka nga kakyalimuuko ku makulu kajja kudda era katuprovoking kyogamba gwe gusoose ebiseera biri eri Ismail Access lwe yakoogerako era kaali katuprovoking era kye kaali kakoze kakuba n'oluyimba nga kawa n'omuwala omukazi w'enaalemu simanyi feibe kyokagamba tetubimanyi ate kawoza sibiriimu tobiriimu otya tolimu na Uganda kyogamba abantu ababonabona mu ggwanga Uganda gwe sebo toliriimu tukyayina muntu atabiriimu bwoba tobiriimu oli wa gavumenti weriwe NRM kyoga tomanyi bitambula bigenda mu maaso mu ggwanga mbonze siri mu politics byebiki onoobinyumiza baani abagendo bitegeera ebyo oyina okuba either waffe oba beera saidi zeeri tumanye balabe baffe ne bujja ne butubeeramu eno we bwefuula obwaffe we twogera ebigambo nga tetubutya we bubizaayo eri bwafuuka bwambega bwefuula busibiriimu kati buli awagira NRM awoza siri mu politics sibiriimu kubanga bakimanyi nti tosobola wana mu 7 direct buli omu yekwekaawo mu sibiriimu ako konna ka federation kammwe njagala tukakube tukatuusa eri bakenzo gye bali tukateke mu bisero by'abakenzo nga tekakyamakinga wadde sense nze sigenda kaleka tewali agenda kunzikiza sijja kaleka mwana